Massimo bali kutuweereza nange today's topic nzije mu kamooli njagala nnyo beera mu kamooli nga gye mpuliriza so ndabidde ddala nga Allah ayitiddemu ggwe okwogera naffe like okwogera nange nga ndaba message enkwatako obuze bwe tujja mu zifamiri zaffe yabuze buli ku muzaddewo naye nze ndi musanyufu nti nno dadu waffe yalina ogwo omuze ogw'okuwasaawasa buli wamu like buli mwaka nga tulaba mukazi mulala naye babrother baffe ate si bwe bali bo babrother baffe omulaba nga abeera n'omuntu omu mbakitegeera kati nze nga kunze omuze gwe nayagala gwe saagala genda nagwo mu bufumbo bw'ebugayaavu naye of course era nga ndimu obunafu obwo bwenjagala okubreakinga like obugayaavu okulaba ekintu n'okitwala literal like n'okiraba nga like tekikumuvinga like for example olina omusajja na mubadde muzimba nabanga abadde azimba ennyumba neetuuka ku madinisa nga talina ssente zakuteeka mu ndabirwamu n'akugamba tugende tugiyingire bwe batyo n'ebipapula tujja kugenda mu maaso mpolampola tujja kuteekamu mpolampola ekintu ekyo bwe kityo omukazi bw'aba omugayaavu tanga mujja kuba mubeera mu bipapula paka so nalaba step mother wange tata waffe yatugamba nti no tugende tuyingire mu nnyumba nga teri mu ndabirwamu n'agamba nedda n'agaana oyingira era ne tugiyingira nga at least erimu ebintu nga ne ku floor kuliko wakibayita ekipande nga tenabeera mu tiles naye nga at least endabirwamu mweziri naye ku bugayaavu wa tata waffe kuba abeera awasa buli wamu aba ebyo tagenda bifaako so step mother waffe kyennamuyigirako ekyo ekintu okuba kirungi nnyo omukazi okubeera omugumiikiriza naye waliwo ebintu byogumiikiriza naye banga bigenda kukola ki ate kwonoona bwonoonye kusigazaawo mu mbeera y'emu oyogedde ku mize egy'okubreakinga ekyo ekintu nkijjukira ku step mother wange yali mukazi ali creative era takkiriza ebyo ebintu bwe bityo kati ng'eyo example gye nkwadde ey'amadinisa nga aba agenda kikola ki aba agenda kigira aba tagenda kikkiriza like settlinga for that less so ate nendaba nga enjawulo oba akaze ke nnina okubreakinga ku maama wange kaze ka bugayaavu n'obunafu kuba historically bw'oba owulirawo story ng'akunyumiriza ye muntu eyabeeranga mu nnyumba y'emu ne mukazi munne like baali bafumbo bakazi bajja naye nga balinga baluganda era nze ndabika nange ekindi muli musaayi nakiyonka mu mabeere mba siina buzibu n'omusajja ng'alina omukazi we yadde fine obusiraamu bukikiriza naye abakazi abasinga tebakyagala ekyo naye nze ndaba sikiinaamu buzibu but I cannot come to that extent nga mbeera n'omukazi wamu but my mom eyeseera yalinga abeera ne muganda we nga balinga baluganda like n'omujja we nga balinga baluganda so nendabanga akaze kenyinza breakinga ka bugayaavu na bunafu kubanga obeera tomovinga forward ekintu ekyo kyandeetera okuva ewaka kuba natandika obeera ne mami wange nga ndi mu vaaki ya senior 6 mu kitundu ekimu eyo nga naye nze ndaba kya ghetto ba neighborhood nfunzibu like nga tokulaakulana tolowooza you cannot think out of the box ningamba kineno nino kimenyawo saagala I cannot settle for that eyembeera embi saagala mbeere nga ngisoteringamu nga mbeera fine with it ekirungi nnyo omukazi okubeera omugumiikiriza naye waliwo ekintu ky'ogumiikiriza n'obeera nga n'omusajja ogenda mukuumira mu mbeera y'emu nga tava mu kifo okitegeera nga temukulaakulana obwo bugumiikiriza obwo obubi si bwagala mama wange alabika bw'alina
bwe mba ntunulamu. Kuba twali tubeereyo nga mu kitundu nga kiringa kya ghetto naye nga stepfather waffe yazimba na kitundu nga kiringa kya ghetto nga ne banneighbor bwe bajja nga mama waffe ateekawo omudaala naye nga banneighbor bwe bajja oggula ebintu baagala balamuze bamudondole kyokka waagenda ku luguudo oggula ebintu ng'ennyaanya aziguze ku luguudo bagenda gitunda emu 5 agigula agisasule naye nga wajja waneno mami wange ng'alina ennyaanya ze zimu nga nnene nga zinyirira aba ayagala amudondola agimuwe ku 2 oba okitegeera. Ebintu ebyo byanyiiza nnyo mu kubitunuulira ne ŋŋamba saagala kubeeramu eno mbeerawo enti embeera tekulaakulanya oba okitegeera tokulaakulana tova mu kifo n'enfune wa anti wange ze nagenda nentandika okubeera anti wange nze ndaba ali ambitious kati saawa eno waali saawa eno yazimba ne kalina ekyanzija ewaka nga njagala mmenyaaka akaze k'obunafu ak'obugayaavu oba okitegeera nga njagala mbeere ambitious mbeere nga nva mu kifo nga nkyusa embeera like bw'oba abantu abasinga bakozesa ekigambo ekigamba breaking the curse. Gwe bw'obeerawo nga like okulidde wali maama omunafu omugayaavu atali ambitious nawe obeera ogenda bwe batyo obeere mu bufumbo omusajja aba agenda kukwendako nga akiraba gwe tova mu kifo like abasajja fine baagala abantu abagumiikiriza naye waliwo omukazi agumiikiriza nekisukka oba okitegeera waliwo omukazi agumiikiriza nekisukka nze ekyo kekaze kenjagala okumenya saagala mbeere nga ndi okay nga ndi okay n'embeera kwegamba ekisusse embeera embi nga ndi okay nayo ekisusse oba kitegeera kyekyanzija ewa maama wange nga njagala to think out of the box nga njagala kubeera nange ambitious oba kitegeera of which kyekintiisa n'okugenda e Uganda kyekintiisa n'okugenda e Uganda like nga kyewayogeddeko ng'omukazi owaali abeerawo n'alinda bbaawe ye akole buli kimu kwegamba omusajja waafa n'obeerawo ng'oli sloth oba kitegeera ndabidde ddala nga bw'oleesa eyo topic nga you're talking directly to me. Thank you so much for the topic. Nzije ne mukama oli mu mirimu gino egya Ramadhan gyonna era Katonda Allah asazeewo nga eyo topic nino giwuliriza era mu mirimu gyonna egibadde bize neŋŋamba nindabirawo nga live njigenzeeko sitera zikwasa naye weebale nnyo tuweereza Mr. Suzimu. Allah akuwa obulamu akwongere leka akwa resources platform eyongere okugejja n'okuyamba abantu. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba, edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4 nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba ajja kuleeta emitwalo 2 nanze bwe kubira risiiti wenji kuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi munju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti enegenda kubuka entegenda kubuko enegenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala
ya buwangazi bweti ekirala buli lwokoowa entebe nga ngikuguziza gikomyewo topinga otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooye. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamuemu 9402 kanjiddemu 0705 kagamuemu 9402. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli fanica yenna muyina okugyako kofini.